Okumala kati ebbanga lya mwezi mulamba bannaraka ebasula emitima gyebewanise olw'abantu abazze batirimbulwa mu bitundu bya disitulikiti eno ebyenjawulo. Abazigu n'okutuusa kati abatannamanyika batandikira kannabule mu ggombolola y'Ekyebe gye baasanjaga abooluganda 9 mu kiro ekimu ne wayita Mbale ne wabawo abantu abalala abattibwa Ekirumba ne Kakuuto. Embeera eno ereetedde abakulembeze ba Rakai okwekubira enduulu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eyabadde agenzeeyo okubakwatizaako mu kuzimba ekkanisa eyabbulwamu omutukuvu James ku kasozi Kifampa mu Kkooki. Twafuna ekikangabwa abantu 9 ne battibwa Ekyebe walimanya. Ne tufuna ekizibu ekirala Ekirumba abantu 2 ne battibwa. Tulina obubbi bungi nnyo n'obutemu bungi nnyo obugenda mu maaso olwa booda yaffe wano kumpi ne Tanzania. Tanzania erina strict system evira ddala ku byalo. So wrong elements zifuluma ne zijja ne zitaking advantage ku saidi yaffe. Wadde Museveni ategeezezza ng'ensonga ezeekuusa ku byokwerinda mu bitundu by'ensalo ya Uganda ne Tanzania wamu n'enkambi y'ababundabunda Nakivalo ebigenda okusalirwa amagezi ettemu erikyase ennyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ayitadde ku kitongole ekiramuzi. Era wano wasabidde bannansi okuyambako okwaliriza abakiise mu kikola eggwanga olukulu okuyisa ekiteeso kye ekiwera okweyimirirwa mu kkooti. Okukwata akaana akato akawala nkozina okwagala kulyamu ensolo olukwe emisango etaano emirala tuyinza kugitunulamu naye eyo etaano okuweereza ebweru tukuyimirize nkozi bw'anaabeera mukomera okumala emyezi 6 gavumenti erese bujulizi awumwiza. Mulundi guno Museveni awulikise ng'akoze ennongosereza mu lukalala lw'abantu baatayagala kweyimirirwa nga kati abantu bayogerako bali mu biti 5 nga beekalakaasi n'abo batunuulira okuba nga bebatugomya ebyenfuna by'eggwanga abaggyeko. Wadde emikolo gino gyabadde gitambulira ku musingi gwa ddiini ebyobufuzi byagyetobeseemu nnyo. Bannakibiina kya NRM era basazeewo okwambaza Pulezidenti Museveni ekisanja ebimusaba addemu ate yeesimbewo ekisanja ekyokutaano.